The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kubuuzaako yonna gy'osinzidde okuba ng'otulaba program The Mighty Drive ye program eriko akadde kano nze Omumbejja Luwedde Lilian ntwala okwetonda ate olw'okuba nti tutandise mu kikeerezi tubadde tulina bye tuteekateeka oba bye tutereezaamu okusobola okulaba nti tubawa empeereza ennungi ate era esaanidde. Nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero era nga nkutegeeza nti tugenda kuba tutambula ffenna okutuuka ku ssaawa 4 ezakalasa amayanzi era nga tuli butereevu ku pages zaffe The Alternative Uganda ne Digital TV ku Facebook emikutu kosobola okuba nga ate otufunira so nga ate YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda emikutu tutambule ffenna ku Twitter kwetuli nnyo at The Alternative Uganda ne ku Instagram nayo tugoberere ate oyongere okulaba biki bye tukola naawe wayagala obuyambi bwonna oba olina enteekateeka yonna gy'oyagala ate tukuyambemu tusobola okuba nga twogerezeganya ne tumanya ffe butya bwe tusobola okukiyingiramu. Olunaku olwaleero tugenda kubeera ne Dr. Irene Asio era nga omukyalo ono musawo ku ddwaliro Emulago ate era nga ne ku BF Suma nayo gyali nnyo. So tugenda kuba twogera ku nsonga za byabulamu, twogera ku prostate cancer mu baami, biki ebimuleeta, olabira ku kintu nti olina obulwadde obwo ate osobola otya okubujjanjaba oba osobola otya okubuma n'ejjinga n'osobola okuba nga munnange obeererawo ddala okumala akabanga. Obulwadde buno bukyase nnyo mu baami ensangi zino era nga olunaku olwaleero tulina omusawo agenda kuba nga ayongera okuttaanya ku nsonga eno. So ggwe nkutegeeza butegeeza nti munnange weebeerako ate osobole okumanya biki bye bagenda okuba nga basomesa naawe omanye gwe omwami olina brother wo olina muganda wo omulenzi olina uncle wo olina nimutegeezeeko ate abeereko asobole okuba nga abaako n'ensonga ez'enjawulo zayiga ku bulwadde buno obwa prostate cancer. Mu buufu obwo ndowooza kantambule butereevu ate nkuyiseyiseeko mu updates zaffe tugenda kuba tuziyitamuko olukwakwayo tusobole okuba nga twegattibwako omugenyi waffe ate ayongere okuttaanya ensonga. Kakati olukuŋŋaana luno olwa non-allied movement oluyindira ate Munyonyo munnange nno luno lutambuddeko ennaku eziwera era nga okuva olunaku olw'Emanda olukuŋŋaana luno lubadde lutambula era nga n'olunaku olwaleero olukuŋŋaana luno lukyagenda mu maaso lusuubira okuba nga lukomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi guno ogwa Gatonnya gwe tulimu era nga luno lwegattibwamu amawanga agasoba mu 12. Kakati luno lwategekeddwa wano ewaffe Uganda era nga luli Munyonyo. Mu lukuŋŋaana luno mulimu abakiise okuva mu mawanga ag'enjawulo era ensonga ez'enjawulo nnyingi nnyo ezoogeddwako. Kakati omukulembeze w'eggwanga eryaffe erya wano e Uganda yakunze ate amawanga amalala okuba nga bajja kuno ate babenga basiga ensimbi mu ggwanga Uganda. Obubaka buno yabutise Vice President
Meja Jessica Alupo era nga yanokoddeyo ebintu ebyenjawulo kale ate Uganda byerina era nga bino biwa bulungi nnyo bamusiga nsimbi enkizo okuba nga bakolera kuno emirimu gyabwe ate ne basobola okuba nga bajjayo amagoba bino era byabadde mu lukuŋŋaana ate olw'ebbali kwezi zitambulira awamu n'omukago gw'amawanga gannampawengwa era nga luno luyindira mu nnyonyi. Olukuŋŋaana luno ate lwe nno nga bwe nkutegeezezzaako wali eri lukyayinda lusubirwa okuba nga lukomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi guno. Obubaka obwo yabwetisse ate ye Vice President wa Uganda Jessica Alupo era nga buno bwe bubaka bwe yawadde ate abo abaagala okuba nga bakolera ssente wano ewaffe e Uganda n'abategeeza ku birungi ebiriwo era nga basobola okuba nga bakola okwonokosa n'okunogera ddala ate amagoba amayitirivu. So olukuŋŋaana olwo lukyagenda mu maaso. Minisita yabakunze okuba nga munnange muteekako akamwenyumwenyu buli bwemulaba abagenyi muteekeeko akamwenyumwenyu okusobozesa abantu bano okumanya nti eggwanga lyaffe kale eggwanga ddungi nnyo era eryaniriza abantu. Awo nno nkyali ku nsonga eyo yennyini. Minisita omubeezi ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga Henry Okello Oryem olunaku olw'eggulo bwe yabadde ku mukutu ogumu yategeezezza nga enkola y'okuyisaamu amawanga agamu amaaso ate bweyolekedde okuba nga ekomekerezebwa ate naddala nga Uganda ekwasiddwa obukulu bw'omukago gw'amawanga gannampawengwa oba luyite olwannamba. Obukulu buno Uganda bwe yakwasiddwa bugenda kuba butambulira ddala okutuuka mu mwaka ogwa 2027 era nga Pulezidenti w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni agenda kuba nga akwasibwa ate obukulembeze bw'omukago guno mu ssabbiiti eno yennyini ate gye tulimu era nga waliwo abakulembeze b'amawanga agawerera ddala 30 bano nno nga bo bakakasizza nti bagenda kuba nga beetaba ate mu lukuŋŋaana luno okunokosa n'abanakiikirira ate amawanga amalala 1000 mu lukuŋŋaana luno. Ensonga nnyingi ezisuubira okuba nga zoogerwako: ensonga y'obutonde bw'ensi, ensonga y'olutalo lwa Isirayiri ne Palestine, ate mulimu ensonga ez'enjawulo okulaba ate butya bwe basobola okuba nga batereeza ensonga ezibatawaanya. Naye nga ebyo bwe bijjidde ate wakyaliwo okukuubagana wakati w'amawanga agali mu East Africa. Oba otunuulidde eggwanga erya Burundi nalyo lyaggalawo ensalo ate ensalo zaabwe ne Rwanda nga bagamba nti munnaye bano nno babudamya abayeekera ate ababalumbagana. Bw'otunuulira eggwanga erya Rwanda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ensonga y'emu. Bw'otunuulira eggwanga erya Somalia nabo bakyalina ensonga ezo eza Somaliland n'endagaano gye baasayininga wamu n'eggwanga erya Ethiopia. Kale ensonga zikyali awo nazo zeetaaga okuba nga ate zigonjoolwa. Naye nga ye minisita yatukakasizza nti munnange Uganda ejja kuba nga efuna birungi byereere ate okuva mu lukuŋŋaana luno olw'amawanga gannampawengwa ate olugenda mu maaso. Bitayitamu lukwakwayo olw'ensonga nti n'omugenyi waffe yamaze dda okuba nga atwegattako, so nja kuba nga mpisaayisaamuko tusobole okuba nga tumufuna ayongere okulambulula obulungi ennyo ensonga zino ate munnange naawe ozitegeere bulungi nnyo. Neeyongeddeyo ate n'ab'ekisinde United Forces of Change olunaku olw'eggulo ate baakuŋŋaanidde Katonga wano nno mu kisinde kino mwegattirwamu ebibiina by'obufuzi ebyenjawulo. Mulimu ekibiina kya National Unity Platform, mulimu Democratic Party eya Honorable Lume Bayiga, mulimu FDC ye Katonga, mulimu Alliance for National Transformation, mulimu UPC, PPP era nga bano olunaku olw'eggulo baakuŋŋaanidde Katonga okubaako ensonga ez'enjawulo ze bakoonako, ensonga ate eziruma bannayuganda oba n'ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Baayogedde nnyo
ate ku nsonga munnange ey'embeera y'enguudo mu kibuga nga balaze obutali bumativu wano nno we basinzidde ne bakunga bannayuganda nti gwe woosanga ekinnya kyonna kyonna ate mu luguudo ebaako ky'okolera wasobola okulundirawo ebyennyanja kale osobola okukikola asobola okusimbawo omuti asobola ate okubaako kyonna kyonna ky'okolerawo nga bano bakikola okulaga obutali bumativu n'enguudo embi eziri mu kibuga Kampala. Mwabaddemu abakulu ab'enjawulo nga bw'olaba Kaansa Walubiri ono nno nga yakiikiridde UPC, PPP n'ekiikirira omukulu Saddam Gaira, wabadde oyo Deputy Lord Mayor omukyala ate erinnya lye linvudde mu mutwe katono nnyo naye nga ngenda kubanga ndibabuulira. Wabaddewo abakulu ab'enjawulo Lord Mayor Ssalongo Elias Lukwago, honorables ab'enjawulo Honorable Nyakato n'abalala bangi nnyo. Wabaddewo omukulembeze w'ekibiina ki NUP Mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu, ate yabaddewo bulungi nnyo. Wabaddewo yaliko omukulembeze wa FDC retired Colonel Dr. Kiza Besigye n'abalala bangi nnyo ababaddewo, Honorable Winnie Kiza n'abalala abasobodde okubanga battaanya ensonga ate ez'enjawulo. Era mu lukuŋŋaana olwo munnange bano nno basuubira okubanga bateeka gavumenti ku nninga okubaako kyekola ku nguudo embi eziri mu kibuga Kampala, era nga bano baagala kibe nga ate kikolebwa mu bwangu. Era nga mu lukuŋŋaana olwo omukulembeze w'ekibiina ki NUP omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeezezza nti oba yakunze bannayuganda okubanga bakozesa ate ekiseera kino nga waliwo abagenyi abazze mu ggwanga okwetaba mu lukuŋŋaana luno olw'amawanga aganampawengwa okubanga booleka ebibanyigiriza eri abakungu bano abazze, era n'ategeeza nti bakozese emiwaatwa gyonna gye banaaba basobodde, nti banaaba basobola abamu bawoggane abalala bakwate ebipande ebiriko bubaka obwemulugunya okulaga obutali bumativu n'engeri ate eggwanga lino gye litambulamu. Era n'ategeeza nti munnange kino bakikole ate mu makubo gonna buli omu ekkubo lyalaba nti lyeriyinza okubanga liyisibwamu obubaka buno kale babe nga bakikolera. N'akoona ne ku nsonga ya Dr. Chris Balyomunsi gye yagambiddemu bannayuganda okukuuma akamwenyumwenyu buli walaba abagenyi bano n'agamba nti bo munnange tebagenda kubanga ate bakikola. Yayogedde ku nsonga mpitivu nnyo naye nga mpiseeyiseemukko ku ezo entonotono. mu buufu bwe bumu ne yaliko pulezidenti w'ekibiina ki FDC Dr. Kiza Besigye naye olunaku lw'eggulo mu lukuŋŋaana luno lwabaddemu ne bannamawulire naye era yabuddeko ensonga ez'enjawulo ze yayogedde, era n'ategeeza nti amawanga agasinga obungi galina abakulembeze bannakyemalira naye ng'ate bo bafa ku bantu. Naye munnange wano ewaffe e Uganda yagambye nti tulina nnakyemalira yeefaako yekka, era n'ajuliza ate yaliko pulezidenti w'eggwanga lino Idi Amin Dada nti yali teyasoma naye era munnange yakolera abantu nga n'enguudo ze kati ze bakuba ebiraka. Olukuŋŋaana luno lwabaddemu nga bwe nkugambye nti abakulembeze okuva mu bibiina eby'enjawulo, era nga bonna babaddeko obubaka bwe baawadde era bwe baayogeddeko nga basaba gavumenti ebeeko kyekola ku nsonga eziruma bannayuganda. Kakati ne bagamba nti sabbiiti eno ku Lwokuna isira bagenda kusooka kuliteeka ate kukulaga obutali mumativu n'embeera y'enguudo nga bweyimiridde. Sabbiiti ejja babe nga ate batandika okugenda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bateekateeka okusaba Mande Olwokubiri, babe nga bateekateeka okusaba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakyatambula, era nga ku mulundi guno beegattidde wamu. Omukulu pulezidenti w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeezezza nti naye bafubye nnyo okulaba nga beegatta, naye ate waliwo abo ababalemesa abaagala obufu obw'enjawulo obwaba Kaansa okubeera Kansala n'obufu obulala obutonotono. N'agamba nti bakoze kinene nnyo okubanga balemesa obwegassi bwabwe naye nga bo ku mulundi guno munnange bagenda kubanga bakolera wamu ate okusobola okulaba nti babaako oba batuusa ekigendererwa kyabwe nga bwe baagala kigguke. Kakati oluvannyuma lw'olukuŋŋaana olwo bo ab'ekibiina ki Democratic Party abo nno
abasaidinga ne mukulembeze w'ekibiina Norbert Amau nabo baalaze essuubi nga balaga nti olukungaana lwa NAM bannayuganda bajja kusobola okuba nga balufunamu kasita babanga bateesezza ebirowoozo ebyo ate ebiyamba eggwanga. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekino ekya Democratic Party omukulu Gerald Siranda bw'atyo bwe yabadde ategeeza bannamawulire era nga mu buufu bwe bumu yategeezezza nti eggwanga Uganda tusobola bulungi nnyo okubanga twesigama ku lukuŋŋaana luno lwa NAM ate okutumbula enkulaakulana okunnokosa n'ebyenfuna by'eggwanga. Mu kwogera ku ndala yakoonyeko ku nsonga y'obwegassi obwa opposition ate n'ategeeza nti munnange kino nno ekyakoleddwa ye yakiyisizaamu maaso n'agamba nti tebasobola kubanga bakolagana ate ne FDC y'e Katonga kubanga si kyekitebe ky'ekibiina gye kiri, kitebe ky'ekibiina kiri Najjanankumbi. Era n'ategeeza nti bo bamanyi bwe basobola okuba nga basanga ate abakulu bano ab'ebibiina eby'enjawulo okusobola okulaba nti bakolera wamu, naye bano bakyewaggula n'agamba nti bo munnange tebasobola kuba nga bakolagana nabo n'akamu n'aketondo. Ku dakiika 3 munyeeza kayita ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku olwaleero. Ate updates zaffe ngenda kubanga nzikomya wano. Omugenyi waffe asobole okuba nga atwegattako ate tuwayeemu ku nsonga ez'enjawulo zikwata ku prostate cancer era nga nsonga za byabulamu. Omwami alina brother wo, alina uncle wo, alina mukwano gwo, beera nga ate omuyita asobole okujoininga discussion yaffe ey'olunaku olwaleero. Dr. Irene Asio ajja kuba nga atwegattako. Good morning, Mighty Drive continue. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. What at the church, though? Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily.
And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Wasuza otya gwe munange ate atwekumiddeko mu kaseera kano nyongera okulamusaako program IT Drive ye program gyogenda maaso n'okubanga olaba nze Omumbejja Luwedde Lilian nga bwe nakutegeezezza tugenda kubanga twegattibwako omugenyi waffe olunaku olwaleero omukyala musawo era nga tugenda kuba twogera ku nsonga za byabulamu ate ezikwatagana ku prostate cancer. Obulwadde buno bukyase nnyo mu baami ate nga abamu tebamanyi butya bwe basobola kwejjanjaba era bintu ki kwolabira nti munnange oyinza okuba nga olina obulwadde buno era weetaaga kugenda ddi mu ddwaliro weeraliikirire ddi era tugenda kuba nga tubyogerako olunaku olwaleero era nga nsaba okozesa bulungi comment section genda butereevu ku pages zaffe the Alternative Uganda ne Digital TV mu comment we bateeka comments oba ate oteeka obubaka bwo nsobole okuba nga mbusoma oba ebibuuzo byo nsobole okuba nga mbiweereza omugenyi naye abituddemu bulungi nnyo kati ngenda kuba nga nkuwa kooti yaffe olunaku olwaleero egamba good health is the best wealth. Good health is the best wealth. Bw'oba nga munnange oli mulamu bulungi kyekyobugagga ekisinga ate okusobola okulaba nga omalako n'obulamu bw'ensi eno buli woba oyagala okuba nga okola essente empitirivu oba buli woba oyagala obugagga obungi lowooza nnyo ku byobulamu obwo biyimiridde bitya. Abamu tugenda okujjukira okugenda mu malwaliro ng'embeera yasajjuka dda ddi lw'ogenda ate okwekebeza oba okukola body check-up omanye butya bw'oyimiridde mu byobulamu byo. So kabadde kalowoozo ka lunaku genda nako weefumiitirize ate osobole okuba nga naawe obeera mulamu bulungi nnyo. Kanyaniriza omugenyi waffe asooka atulamuseko tugenda kuba tukozesa ennimi bbiri tusobole okuba nga audiensi yaffe ey'oluzungu terekebwa mabega okunnokosa nate n'ey'oluganda. Good morning, Doctor. Good morning too. Say hello to our viewers. My name is Dr. Irene Asio. I work with the BF Suma company. It is an American company dealing in health and also Mulago Hospital. Yeah. Okay, ndowooza twogeremu ku luganda olutonotono bannaffe tuleme kubaleka mabega. Amannya nze Musawo Irene Asio nkola n'ekitongole ky'ebyobulamu kye bayita BF Suma awamu n'eddwaliro ly'e Mulago okuba nga tubatuusaako ebyobulamu eby'omutindo. Okay. Oli musawo specializing mu ki? I'm a urologist. Urologist. I'm a urologist and also epidemiologist, because epidemiologist is to do with non-communicable diseases. When I say non-communicable diseases, these are diseases that cannot be transmitted from one person to another through body contact. For example, prostate cancer, ulcers, asthma. Those are non-communicable complications. Then urology is to do with the men's reproductive health.
Yes. Okay. So kakati wamma tulina musawo mutuufu. Bwe tutuuka okwogera ku nsonga zino eza prostate cancer. Field eno gimazeemu bbanga ki? Gimazeemu emyaka 5. Wow. Obusawo si kintu. Nali njagala kubeera omusawo naye kale ne ntuuka ne nkikomya mu kkubo. Ndowooza engeri gye tulina omusawo ojja kwongera okumpa vibe eyo nkiddemu buto. Naye nga kibadde kiti okudiringa n'abaami. Because kati engeri gy'oyogedde wali eri ogambye nti odiringa like engeri gy'okolamu odiringa nnyo n'abaami wano. Kati abaami anyway abaami naturally ogenda mu ddwaliro tekibanguyira ng'abasajja ng'abakyala sorry. Naye olwaleero twesanze nga obulwadde buno buluma nnyo abaami almost 85% abaami babeera n'obubonero bwa prostate cancer oba enlargement nga livinga nabo naye nga olyoke kubanga obulwadde bwa prostate si bwe bulwadde obugenda okukeera bukube ku ndiri nga bwolaba omusujja bwe gukuyiikira. So obubonero buno butandika mpola mpola tebubaluma basulirawo ku ndiri era omwami atuuka nga ali mu advanced stages batukanga embeera ebeera yasajjuka dda naye nga bwe bulwadde obukukiringa silently. Kati mulimu endwadde ze tugamba nti obulwadde buno busobola okutta omuntu silently nga hypertension, pressure. Mulimu abantu abamu asobola obeera ne pressure aziro nga zaakola exercise emala. Ng'alina pressure? Asobola okubeera nga pressure ye terinnya bw'aba nga akola exercise emala. Mulimu omuntu abeera ne diabetes gwe tumanyi nga sukaali. Ti omuntu ono singa abeera followinga proper diet, ali ebibala ebimala, anywa amazzi ge agamala, akola exercise, ali emmere gy'ateekeddwa okulya, abamu bw'aba tali ku ddagala asobola okumanaginga diabetes. So abaami batondebwa nga balina akatundu mu mibiri gyabwe ke bayita prostate gland. Tutandise okunnyonnyola prostate gland kyeki? Okay. Prostate gland eri mu baami bokka era abakyala tetubeera na prostate gland. Prostate nnyinza oluyita oluseke lubeera wansi w'akawago oba it is under the bladder. It is surrounded by a urethra oba nti prostate eno yeetooloddwa oluseke olulala oluyitibwa urethra. That helps to empty the bladder in men. Okay. So as men go on growing, especially at 40 years, this is when we always expect prostate disorders, 40 years and above. Omuvubuka ye ali safe ko? Ebiseera ebisinga in the past years abavubuka baalinga safe. Naye olwaleero nyinza okugamba nti ebitundu 85 ku buli 100 tebakyali safe. Why? Because tufuna ne cases bana myaka 25, 28, 24 nga prostate zaabwe zenlarginze. Why? Lifestyle yaffe yakyukamu bw'ogikomparinga n'abantu ab'en past years, 90s. Yes. Lifestyle yakyuka nnyo nti emyaka gy'edda wasanganga nga abaami asobola n'okuwasa ku myaka 18 nosanga omuvubuka ng'awasizza. Naye today oyinza osanga omwami asomye nnyo, atuuse asomye agenze ebweru asomye zi PhD awo wonna talina mukyala. Osanga n'omwami emyaka 4 nga talina mukyala. Nti omwami ono buli wabeera nga teyeegatta oba nga teyeetaba mu nsonga z'ekintu ekikulu kicontributinga ku kuleeta prostate enlargement oba prostate disorder mu baami kitya. Nti naturally twatondebwa nga tulina hormones ng'abantu eziguiding omubiri gwaffe oba eziyamba ebitundu by'omubiri gwaffe okukola bye biteekeddwa okukola. So in men they have a hormone called testosterone. Hormone eno weetandika okushootinga beyond the normal range n'ebeera ng'eri waggulu nnyo esobola okuleetera prostate mu basajja okuba nga egaziwa, especially if you're 40 years. So we recommend ti omwami ali mu 40 years it is important for you to involve yourself in sexual intercourse because we expect you to be married. Ogambye emyaka 4 wala nnyo. Alina bwakiri kale okutandika wano ng'obudde bukyaliko okwewala ebizibu ebyo mu maaso. The thing is point gye mbadde mpisaawo nti mulimu abaami abeeraawo n'asoma nnyo talina mukyala
teyeegatta ate ali mu 40 years abeera ne high risk okuba ng'afuna prostate disorders. Okitegedde? Kati abaami abamu babuuza n'agamba musawo obulwadde buno obwa prostate buluma buli muntu. Ekyokuddamu kiri nti si buli musajja nti alwala prostate, naye ng'ate statistics zitugamba leero nti globally oba mu nsi yonna nti buli luvannyuma lwa ddakiika 45 wabaawo omwami abikkibwa ng'afudde obulwadde buno. Emulago ku Kaansa Institute singa lukya oba Emulago singa lukya ne tugamba tugenda screeninga because oluusi tukola ne outreaches ne ku BF Suma bwe tuteekayo ebintu ebyo ne tugamba tugenda screeninga abaami 100 nga tukebera obulwadde bwa prostate. Buli we tukebera abaami 100 twesanga nti abaami 75 ku buli 100 babeera ne disorder eno. Okay. Yes. So mu bibuleeta ebirala emmere erina kye contributinga ku bulwadde buno okujja. Ebiseera ebisinga endya yaffe okubeera abalamu kintu kikulu. Take a scenario where a man is only feeding on fatty foods. Twogera ku bino ebyabuto nti omuntu ono alivinga lifestyle ya junk life. Nti nkola mu office siyina mukyala ndya mu woteeri ate wemba nnyinyuka every time oba lunch yange oba breakfast ndya nnyo ebintu nga chips, ndya nnyo enkoko eri deep fried oba ndya ennyama buli kaseera. Omuntu buli w'obeera nga lifestyle yo erimu junk foods, emmere eyo ebiseera ebisinga terina nutrients oba terina birungo bifeedinga mibiri gyaffe. Immune system tulina kye bayita immune system nti gemaanyi g'omubiri okulwanyisa endwadde mu mubiri oba what is immunity? Body's defense mechanism against infections oba diseases. Ti omuntu buli w'obeera nga immune system yo eri wansi o attracting endwadde ez'enjawulo mu mubiri gwo. Nti omwami ono buli w'abeera nga tafeedinga bulungi because omuntu alina okuba nga on a daily asobola okulya portion of vegetables oba enva z'ebikoola. Enva endiirwa, yes. Alina okuba nga asobola okufuna ebibala kubanga mu bibala tufunamu vitamins. Vitamins ziyamba okustrengtheninga immune system yaffe. Nti omuntu w'abeera nga asobola at least olunaku okulya meal 2. That is breakfast and dinner oba breakfast and lunch. We don't usually advise people okulya emmere very late in the night. Ekyeggulo kye tugyeko musawo? Ekyeggulo kye tuyita ekyeggulo erina kubeera dinner between 6 p.m. and 7 oba latest 8. African way of doing things. Ekyeggulo kyaffe mulya ku makya ku ssaawa nga 3 oba 4 ne mulya ku 8 oba 9 awo ne mulya ekiro ku ssaawa nga 3 mb'obeera ogenda okwebaka nga oli mu kkufumu n'abamu bagirya ssaawa 6 ku 4. Naye that is not right. Omuntu okulya heavy meals at night lwaki nti omubiri guba gugenda ku restinga. Emmere eyo omubiri tegugenda gikozesa nga bwe gugikozesa during daytime as you're walking, moving up and down. Nti bw'oneebaka abamu amala okulya, let us take a scenario nti sapa olidde posho, olidde amatooke, olidde ebinyeebwa, onywereddeko juice anyongoga, weebase. Bwe weebaka emmere eno since omubiri teguli mu kukola weebase, emmere eno econtributinga ku kukola ze tuyita cholesterols mu mubiri. Amasavu amabi agateetaagisa. Kati omuntu buli w'obeera nga obeera n'ezo cholesterols mu mubiri zizibikira emisuwa. Emisuwa gino bwe gizibikira kitegeeza omutima gwo gutuuka ekiseera nga gukozesa amaanyi mangi okusobozesa okwalawinga saturation oba entambula y'omusaayi around your body. Kati wano abamu ate we badevelopingira hypertension. Nti omutima gwo guleetera okukola ennyo because emisuwa gizibikidde ogenda tandika ofuna ebizibu by'okusanyalala. Nti oli muvubuka myaka 3 oba omukyala myaka 2 naye watandika okusanyalala. Nti twakatulira wano eddakiika nga 10 otandikirawo owulira ng'ebigere bisanyaladde. Nti obeera nga omubiri gwe gw'accumulatinga cholesterols nyingi, cholesterols zizibikira emisuwa n'otuuka ekiseera ng'ebitundu by'omubiri gwe ebimu tebifuna ntambula ya musaayi. So endya kiba kikulu nti buli w'obeera nga tolya the healthy way o attractinga endwadde ez'enjawulo
okubanga zikusumbuwa. Tulya quantity tetulya quality. Kyekyo kyennyini. Ogenze ku mukolo olidde buli kika kya mmere ky'olaba olw'okuba ggwe obirabyewo nga bijjudde. So ng'oggyeko ensonga ezo z'otuwadde, ng'oggyeko ensonga ezikwatagana ku ndya, tugambye oluusi okulwawo okuwasa omwami nga teyeegatta mu bikolwa biri eby'ekintu ekikulu. Ensonga ki endala ezireetera? Tuyina kye tuyita waliwo bano abantu katugeze nga bw'olaba abantu abakuma abakulu oba abantu abali mu sekita ya army oba poliisi nti abamu ku bo emirimu egyo gye bakola atuuka ekiseera nga basiba urine. Omwami yenna tateekeddwa kubeera ng'asiba omusulo kubanga sisitimu y'omubiri gwaffe ekontrolinga kye bayita brain, obwongo. Nti brain egenda kugamba urethra openinga tugende tufulumye omusulo, excess urine ali mu bladder, kati gwe ogenda gusiba. Kati omwami buli wabeera ng'akola ekintu ekyo ng'akilozinga urethra nga it's time to empty the bladder. Naye nga ye akyagisibye. Jjukira urethra eno eri wakati wa prostate yeyamba okugyayo omusulo waggulu mu kawago. So bw'akikolera ebbanga eppanvu kireeta pressure ku prostate. Remember it is a delicate organ in the body. Ebeera esobola okufoosingibwa okuzimba. Ekirala infections. Mu infections tulinamu ezigwa mu fungal infections, tulina ezigwa mu bacterial infection. Bwe njogera ku bacterial infection njogera ku bintu nga urinary tract infection abangi gye bamanyi nga UTI. Oba oyinza ogamba fungal infection mwe muli candidiasis abangi gwe bayitanga candida. Nti ebintu bino bibiri infections zino bbiri omwami waalwa nazo obuuka buno buli we bulwa mu urinary system ye busobola okulya obutofaali bwa prostate oba ze tuyita cells za prostate gland zisobola ogireetera okuba nga ezimba. Ate tebuzimbya prostate yokka wabula busobola n'okuzimbya akawago oba gye tuyita bladder. Then infection zino singa zambuka ne zigenda mu kidney mu nsigo ezisengejja urine era asobola okubeera n'ebizibu mu kufuuyisanga omwami. Nti mu baami organize essatu kidney ensigo ezisengejja omusulo oba ezifulumya omusulo akawago ne prostate ebyo bisatu buli we bibeerako obuzibu bwonna abaami bafuna ebizibu by'okufuuyisa. Babeera layikira okubeera nga bafuna obuzibu bw'okufuuyisa. Naye ate infections zino lwaki oluusi zisumbuwa abaami nti mulimu omwami ng'ali eyo nga naye alina ba sexual pattern bana. Toyinza kunkakasa nti bwe weegatta n'abakyala bana oba basatu oyinza osumatuka infection. Lwaki? Nti abakyala twatondebwa nga anatomically tuli open, structure yaffe tuli open. Ate embeera ya leero mu nsi yaffe tuwangalira mu bifo eby'olukale nga obutale nga zaakedi nga offices gye tukolera nti weesanga nga abakyala 100 oba abakyala 50 women tukolera mu kifo ekifaanana bwe kityo nga tukozesa toilet emu. Tosobola kuŋŋamba nti 50 women can visit a latrine or a toilet on a daily basis ne wabeera nga tewali infections. Nti kati omwami ono balina okubeera nga beegendereza nti bw'obeera ne ba multiple sexual pattern obeera attractinga infections. Nti infections zino buli we zikulwako eza UTI ne candidiasis ogenda kuleetera prostate y'okubeera ng'egaziwa. Era mulimu abaami abamu ng'agamba musawo nzijanjabye UTI tewona. Omwami buli wawangaala ng'abeera ne UTI ng'abeera ne candida obuwuka buno buli we bulwa mu sisitimu ye butandika okulya prostate oba bulya obutofaali obukola prostate bugenda gireetera okuzimba. Kitegeeza mu bireetera prostate cancer oba enlargement mu baami mulimu infections, mulimu okula mu myaka. Lwaki okula mu myaka? Nti omuntu buli wagenda ng'akula mu myaka omwami n'atuuka mu 40 years aba takyasobola controllinga prostate growth. Engeri prostate gyeba enlargingamu omubiri gwe guba tegukyalina maanyi ago gagicontrollinga kukula. Nti omuntu bw'agenda ng'akula, let me give you an example. When I give a meal of food to a 20-year-old boy and a 50-year-old man, enjala tegenda kuddamu balumira kumu.
kitegeeza omuvubuka ow'emyaka 2 bw'alya emmere afuna mangu nutrients mu mmere gy'alidde okusinga omwami ow'emyaka 5. Kijja kitya nti omuvubuka ono ali mu kugrowinga enzymes ze mu lubuto ziri very active ate n'omubiri guzaala nyingi nti omwami agenze ng'akula enzyme production ebeera very low. Kitegeeza bw'alya mmiru kisobola omutwalira 6 hours okuddamu owulira enjala. Kitegeeza ne absorption rate y'ebirungo ebiva mu mmere gy'alya ebeera low than oli omulenzi. Kitegeeza immunity egenze ekka. Agenda lacking ebintu nga zinc ne calcium ate nga biyamba okuuma prostate mu normal size. So abaami abagenze nga bakula myaka balina chances 99 ku buli 100 okubanga balwala obulwadde bwa prostate cancer. Ekintu kati wali watugambye nti si buli omuntu abulwala. Si buli omuntu abulwala. Ekika ky'omusaayi ekiri likely okulwala ennyo obulwadde buno okusinga ku kirala. Mulimu abantu nga mu famire yaabwe obulwadde bwa prostate babulwala nga bw'olaba abantu bwe balwala diabetes, abantu bwe balwala hypertension nga kiri mu bloodline. Ayinza kimanya atya asobola otandika otunuulira jjajja azaala taata yalwala bulwadde ki, baganda ba taata balwala bulwadde ki, osobola okutekinga history n'otegeera n'ogamba nno mu famire yaffe obulwadde buno obwa prostate mwebuli. Naye olwaleero tukugamba nti obulwadde buno buli rampant nnyo mu baami, so we recommend men to be doing medical checkups otegeere prostate yo eyimiridde etya. So mu bye twogedde nga tugamba nti ebireeta obulwadde buno mulimu infections, mulimu ogenda ng'okula myaka, mulimu okusiba ennyo omusulo, mulimu okubeera nga onywa sigala. Omuntu anywa sigala alimu ekirungo kya nicotine. Nicotine aleeta prostate cancer. Ate taleeta prostate cancer yekka wabula omwami aba asobola n'okulwala lung cancer. Kitegeeza sigala talwaza mawuggwe gokka wabula omuntu asobola n'okufuna prostate cancer. Ate prostate cancer tatandikirawo nga cancer at once. Nti omwami atuuka ebyo byonna bye twogedde ebigireeta nebeera ng'ezimba. Obuzimbu bwa prostate bwe tuyita enlargement. Kati abamu bamukebera ne bamugamba prostate etandise okugaziwa naye lwakuba nti talaba bubonero bw'amaanyi they relax. Kati omwami ono kati buli wagenda nga alirakisinga prostate eyongera obutofaali obuzimbye butandika okwekubisaamu nezimbira ddala. Kati mu kuzimbira ddala etuuka n'ekola kye bayita kansa. Naye oluusi tetandikirawo nga kansa at once. Era abaami abasinga 9 ku buli 10 baba bakebera baba na enlargement. Kati enlargement waba tagimaneginze abamu kibagayaza nti tekusuula ku ndiri. Mu bintu ebimu omwami byagenda otandika okulaba oluusi nga tebitiisa nnyo. Olwo tutandise kati okulaba obubonero. Ti omuntu agenda omwami ono agenda tandika okulaba nga akaluubirizibwa mu kufuuyisa atya. Prostate bwezimba nabagambye eri wansi w'akawago, it is under the bladder. Amidst the prostate there is what we call urethra that helps in emptying the bladder. So bwegenda ng'ezimba egenda kufunza urethra. Oluseke olujjayo omusulo waggulu mu kawago. The urethra will be compressed, so this man is going to face urinary disorders. What are the urinary disorders this man is going to face? They will experience frequent urination. Ejjetya prostate wegenda ng'ezimba nefunza urethra. Urethra etuuka nga tesobola kujjayo omusulo waggulu mu kawago. For example, bwe wabaayo 1 liter. Since prostate eno ezimbye etandise ofunza urethra, nekkuba omusulo we guyita lifunze, egenda tuuka ekiseera ng'ejjayo omusulo mutono mutono. Kigenda leetera omwami ofuuyisa ennyo. Yes, nti ogenda sanga n'omwami ng'atya okunywa. Ng'era omwami waba agenda olinnya emmotoka nti nva Mukono ngenda Kampala tajja kunywa. Kubanga atya okufuuyisa. So bwezimba ebaleetera okufuuyisa okwa buli kaseera. Kibaleetera ofuuyisa omusulo ogutaggwaayo oba kye tuyita urinary retention. Nti omusulo guba teguggwaayo mu kawago. Ate buli gye gukoma okuba nga teguggwaayo nga gulwa mu kawago. Guleeta kye bayita infections, gukola UTI kuba gulwayo ne gwonooneka. Kati osanga abaami abamu nga ajjanjaba UTI tewona.
so wobeera ng'oli mwami oli eyo jjanjaba UTI tewona kandibanga kamu kabonera akalaga nti prostate yo yatandika okubeera nga egaziwa, urethra eri compressed, bw'eba ejjayo omusulo gusigalayo waggulu mu kawago ne gulwayo ne gwonooneka ne gukola UTI infection. Abaami abamu ogenda tuuka ekiseera nga bw'ogenda ofuuyisa ofuna okubalagalwa oba okwokyerera, omusulo gusobola otuuka nga gukwokya oba nga gukubalagala oba nga okozesa force ogusindika okuba nga gufuluma. Then abalala oguwulira gukuluma gwa lutalo okugusindika okuba nga guggwayo. Kati n'abamu ku end ya urination atandika omusulo okuba nga gutonnyatonya amatondotondo kye tuyita urine dribbling, nti alina osooka n'abeera mu kiyigo oba abamu ava mu kiyigo n'alowooza amaliriza ofuuyisa aba yaakatuula ate n'awulira ng'ayagala kuddayo, ate bw'addayo afuuyisa mutono mutono kye tuyita urine dribbling. Then mubami abamu bafuna kye tuyita severe lower back pain, omugongo ogwa wansi, nti nga ne bwamira pain killer tegusirika. Abaami abalala ojja wulira ng'olumizibwa mu ndira. Otyo abakyala nga watera olumizibwa mu ndira olusi ng'ogenda mu nsonga ez'ekikyala. Kati n'abaami atuuka n'afuna pain y'omu ndira ng'eri severe. Mu baami abamu batuuka ne bafulumya omusulo nga gulimu ebintu ebiringa enkwaso. Lwaki biba bijja? Nti omwami prostate ye bw'ezimba bw'atuuka okwegatta oluusi n'omukyala enkwaso ziregama. Bwe ziregama bw'anaatuuka ofuuyisa zigenda fulumira mu musulo, afuuyise omusulo nga gulimu ebintu ebyeru ebiringa enkwaso. Omwami alwadde prostate oluusi kimubeerera kizibu ofunyisa omukyala olubuto. Nti prostate eno ezaala amazzi ge tuyita prostatic fluid, nti amazzi gano gayambako okutambuza enkwaso. Prostate bw'ezimba eba tekyagazaala. Bw'aneegatta n'omukyala, bw'eyegatta n'omukyala leero, mukyala si lwafuna olubuto. Oba tuyinza okugamba conception teteekinga place today if you have sexual intercourse. Omukyala okubanga eggiirye libeera fertilized, it takes place on a third day, those are 72 hours. That's why omukyala bakugamba nti oba toyagala funa lubuto osobola omira emergency within 3 days. Conception obutateekinga place. Kitegeeza nti omwami ono wabanga prostate erwadde nga tezaala mazzi gamala, prostatic fluid, okutambuza enkwaso bwe zinajja zigenda bulwa ekizitambuza zife abatasobola funyisa mukyala lubuto. Then mu baami abamu batuuka mu nsonga z'okwegatta awulira obulumi, afuna discomfort, bw'atuuka okuba nga atuuka ku ntikko kye tuyita oba okumaliriza. Agenda awulira obulumi obw'amaanyi nti amazzi gali bwe gaba gajja gastruglinga okuyitaba okubanga waafunda. Prostate eno yazimba. Then kati abaami abamu waakeberebwa ne bamugamba prostate ezimbye, bafuna kye tuyita stress ne mental disorders mubamu. Kati abaami bano abamu bayinza omugamba prostate ezimbye kubanga eri nnomo mu baami 6, baami 4 erina okubeera nga eri ku 35 centimeters sisi. Mu balenzi abali wansi w'emyaka 35 wansi eyo inabeera awo mu 17, 16, 20. So bw'akeberebwa nga eri beyond the normal volume aba yeetaaga okufuna eddagala. Kati omwami ono waba tafunye eddagala ku handlinga prostate eno ezimbye, urethra etuuka ekiseera nga n'egatta. Bw'egatta be baami boolaba nga bw'agenda ofuuyisa takyasobola fulumya urine. Be baami boolaba be tuteekamu katheta ng'alina fuuyisiza mu luseke, atambula ne katheta baaga, agenda kuba awunya bubi, baba bawunya omusulo. Mu baami abamu atuuka ekiseera nga obulamu bwe bwonna alina dependinga ku katheta. Prostate etuuse ku stage eyo obeera weetaaga okubeera ku ddagala ebbanga ddene, myezi 8, myezi 6. Asobola okuwona bw'abanga ali mu luseke asobola okuwona. Abalala tubawa treatment plan kulongoosebwa, tuddwa surgery, prostate nejjibwamu. Awo twogera ku prostate eno nga tennafuuka kansa. Twogera ku prostate etannakola kansa kye tuyita enlargement. Nti mubamu enlargement ejja n'atagiwa medication lwakuba tannalaba bulu like temumakinga kubeera nga abeera awo
ng'alaba okufuuyisa okwa buli kaseera ng'asobola okubugumira. Then mubamu prostate eno bw'egenda ng'ezimbira ddala kala ya urine etandika okyuka n'atandika oluusi ofuuyisa omusulo ogulinga kala y'amajaani like nga bw'otabula caayi omukalu n'omuteekako amajaani ng'afuuyisa omusulo ogufaanana bwe gutyo. Mu baami abamu batandika okufuuyisa omusaayi nga omusulo gw'ofulumya gulimu amatondo g'omusaayi oba gufaanana omusaayi. Obwo nabwo buba bubonero bwa prostate ezimbye mu baami. Kati mu bamu etuuka urethra n'ebeera compressed n'aba nga takyasobola fuuyisa completely. Kati ate prostate bw'ebeera nga ezimbye jjukira nagambye eri wansi w'akawaga akatereka urine yeetoolodde oluseko luyitibwa urethra nti egenda tandika ottaataaganya kye tuyita blood saturation to the penis oba ku kitundu ky'obusajja ekyekyama. Nti bw'ebanga ezimbye egenda taataaganya emisuwa gye tuyita penile vessel egitwala omusaayi ku kitundu ky'obusajja. Kati omwami ono bw'abeera nga obwami bwe tebufuna ntambula y'amusaayi nnuŋŋamu bw'anaatuuka mu nsonga z'okwegatta agenda kubeera tasobola kusasiteininga kuyimirira kwe. Nti ajja tuuka ekiseera mu 1 minute 2 minutes is done atuuse gy'alaga. Kati abaami abamu bw'afuna embeera eyo batya. Atunuulira ebintu bingi, girlfriend wange agenda kunkyawa, mukyala wange agenda kunoba, amaka agamu gafuna obutabanguko olw'ekintu ekyo. Kati abaami abamu akyama ku famasi n'agamba musawo funirayo eddagala sitambula bulungi. Naye nga ye mu mayindi ye tamanyi kiresa embeera eno. So tubeera nga tukubiriza abaami nti bw'olabanga ensonga ze ez'omu kisenge zitabanguse toyanguwa genda kugula ddagala kumira lireeta maanyi nga totegedde nti yo waayo amaanyi gange gano gavudde ku kyokukka. Kubanga singa omwami ono amira empeke nga kamagula penegula oba viagula ate ng'olwete prostate ezimbye agenda gireetera okukola mangu kansa. Nti prostate ezimbye bw'omira kamagula penagula viagula eryo ddagala likolebwa nga liyambako basajja okuleeta amaanyi. Naye tetuba advise nga beera nga balikozesa nti abamu bw'atandika olimira bafuuka addicted. Bw'afuuka addicted talivaako. Era obwongo bwe butuuka nga bumugamba nti lw'oba tokamize tolina ky'osobola kukola. Kumbe buli gy'akumukamira kwongera mwonoona. Kakati kitwala bbanga ki okuva wano ku prostate oba ku enlargement okusala ate okudda mu kansa? Kisinziira ku buli muntu. Ngenda kuwa example nti okimanyi gweosobola okufuna omusujja ng'eri plus emu ne bakuteeka ku kitanda. Nze nembeera nga nina malaria plus 3 nemmira kotamu n'empona. So buli omu kisinziira ku immunity ye. Immunity, strong immunity eno ejja etya? Blood group matters n'engeri omuntu ono gy'afiidingamu. Blood group nti mulimu abantu nga bw'obeera blood group O rhesus D positive. Abantu abalina blood group eyo balina immunity ziri strong. Nti bwe balwala oluusi kitwala ebbanga kimutwalira ebbanga n'okulwala oba bw'aba alwadde kitwala ebbanga obulwadde buno omunafuya ennyo. Then mulimu abantu ababeera ne weak immunity nti ye kantu katono nnyo olumukoonako kamaleeriya kamugwamu katono nnyo n'atandika n'ofuna ekitengo. So nti mubamu yes nti mubamu abantu okufuna kansa immunity ezannyawo kinene nnyo. Yes, alya biki yeeyisa atya. Immunity kintu kikulu. Kyova olaba omuntu okubeera nga weerabirira mu byendya kibeera kikulu. Making sure meals z'otalina kumisinga breakfast ne lunch. Kubanga emmere eyo ekola amakulu. Otyo. Yes, breakfast ebeera nkulu nnyo kubanga ogenda kukola omubiri gubeera active. Nti emmere eyo ebeera ekola mu mubiri naye emmere gy'olya mu kiro tekola bulungi mu mubiri oba ogenda kuwummula. So nti omuntu alina making sure tamisinga breakfast na lunch. Y'emmere esinga okuba enkulu mu bulamu bw'omuntu egenda omuyamba buildinga immunity. Naye ne by'olya kintu kikulu. Plate ye ebeerako mmere ki? Making sure ofuna ebibala, olya enva z'ebikoola, onywa amazzi. Abantu tebanywa mazzi. Nti omuntu ekitono ennyo wandibadde onywa liita 2 ez'amazzi oba at least liita 1
olunaku liita emu kyekicupa kya lwenzoli kimu naye weesanga ng'omuntu tanywa na kwota yaakyo mulimu n'akugamba nti nze musawo sinywa mazzi nywa sooda alimu langi gwate gw'onywanga amazzi kitegeeza immunity yo tesobola kubeera strong nti obuntu butono era weesanga nti n'abantu abamu oli yalwalanga covid ng'asobola okwejjanjabira ewaka then omulala nga tasobola kubeera waka yeetaaga oxygen immunity amaanyi g'omubiri olwanyisa endwadde mu mubiri kibeera kikulu nnyo ddala ebibuuzo ebirala kati tulabira wa nti kakati embeera esajjuse tuli ku prostate cancer twali tuvudde wali ku enlargement omwami singa atuuka ekiseera ng'akozesa force okusindika omusulo singa atuuka ekiseera ng'afuuyisa alaba omusaayi otuusa ekiseera ofuuyisa omusulo naye nga gutonnya otuusa ekiseera omuntu buli wotandika osindika omusulo kabonero akalaga nti urethra ekkubo lifundidde ddala onootera otuuka mu baakatheta kuba wotuuka mu ddwaliro first aid gye tukuwa nga walemereddwa ofuuyisa kusindikamu lupiira tuluyisa mu kitundu ky'ekyobusajja ne tulusindika ne tuluconnectinga ku kawago omusulo ne guba nga guyita mu kapiira direct oba tusobola okubaako we tusala waggulu w'ekkundi awo direct ku bladder ne tukasonseka omusulo ne guba nga gusobola okuvaayo so omwami ali eyo atulaba oba awuliriza puroguramu eno oba agiraba nti bw'obeera nga okendedde mu nsonga zo mu kisenge togula buguzi ddagala ly'amaanyi lingi katale sooka otegeere lwaki gabuze nti mu bimu ebituteetera abaami okendeera amaanyi mulimu prostate ezimbye mulimu okuba nga sexual hormone ezirina okuyamba oyimirira zakka nga testosterone mulimu okubeera nga olina stress ne depression oyisobola okubeera eyo nga relationship yerimu ebizibu tosobola kubeera n'amaanyi nga relationship erimu ebizibu oba amakaago oyina embiranye n'omukyala oyina ebizibu by'amataka oyina ebizibu bya bizinensi omuntu yenna nga mwami obwongo bwe bubeera nga tebuli settled amaanyi gabula kivula tubagamba sooka ojja okeberebwe tutegeere kyekireetedde amaanyi g'okubula oba mulimu n'abaami akuba obukubiranga mamusawo nakulabye ng'onnyonnyola ensonga zino ku TV obubonero bwonna mbulina tusindikire eddagala tekibeera kituufu nti omwami ono aba yeetaaga osooka n'abeera ng'akeberebwa ne tutegeera prostate ye ezimbye kyenkana ki eri ku volume yenkana ki kubanga volume eno yeesalawo omwami ono agenda beera ku ddagala bbanga ki lya ssente mmeka lya bbanga ki yeetaaga ddagala ki so tukubiriza abaami okubeera nga beekebeza gwe atalina prostate singa okeberebwa leero ne bagamba prostate ye eryoke kikole nti routine every year mwaka weekebeza emirundi 2-3 otegere prostate yo eyimiridde etya kubanga luli eri obulwadde buno bwakwatanga abaami bakulu myaka 4 kudda waggulu naye nakugambye nti leero tufuna n'abaana myaka 25 ate 25 biki ebibaleetera infections ez'enjawulo abaana banywa sigala abaana abo balina group peer influence abeera awo babeereyo mu group n'agamba okimanyi buno obudagala buleeta amaanyi era omuwala ono andiiridde ssente zange kankamire kati eddagala lino erya kamagula penagula viagula lye bamira lirimuuko chemical content nti bw'alimira afuuka addicted bw'afuuka addicted tagenda livaako ligenda mulwaza cardiovascular complications bwe ngamba cardiovascular complications z'endwadde z'emitima asobola okufuna heart attack tempeke zino bw'azimira zireega emisuwa gisobola oleega emisuwa gy'omu busajja gisobola okuleega emisuwa gya prostate ate bucontributinga ne ku prostate cancer nti omuntu asobola oba nga alina enlargement n'abumira n'ekola mangu cancer nti mu baami abamu obuweke buno busobola okugaziya emisuwa gy'omu testicles mu bitundu byabwe eby'ensigo za wansi nti kubanga bwabumira bukyusa engeri omutima gye gukubamu bukyusa engeri omusaayi gye gutambulamu buleega emisuwa mu kugireega testicles z'abasajja emisuwa gyazo gizimba bwe gitandika okuzimba gigenda taataaganya engeri enkwaso gye zikolebwamu agenda kufuna ebizibu by'okuzaala oba okufunyisa omukyala olubuto ku myaka emito gy'abaaliko agenda leetera ensigo okuba nga zimuluma oba okusweringa zibeera nga zizimba
natuka ekiseera nga kakatulira wano tasala tula dakiika 5 awulira obulumi mu nsigo. Energy drinks nazo zina ebizibu byebimu. As long as anything is carbonated, kubanga ezo ffe tuziyita carbonated drinks, ziba tezeetaaga kubeera addicted to them nti gy'onywa ng'amazzi. Osobola okunywa naye nga togikozesa ng'amazzi. Kuba mulimu abantu b'osanga nga ye kyekyokunywa kyanywa 24/7. So nga omuntu wandibadde osobola oblendinga juice wo. Alimu emiyembe, mulimu carrots, watermelon, noba ng'onywa juice afaanana bw'atyo. Kubanga womikisinga ebibala ebyo omubiri gwe gugenda funa vitamins ez'enjawulo zicontributinga ku boostinga immune system esobola okulwanyisa endwadde mu mubiri. Ate olwo lino eddagala lya herbal lye batugamba kasimanya kano kakubirawo simanya kano kanguya kano kakola katya nalyo lirina obuzibu oba licontributinga ku buzibu buno obwa prostate oba enlargement. Ekituufu kyenja okugamba nti eddagala olusi bwemba sirisomye kumanya nti lirimu biki kubanga olusi toyinza kumanya omusawo ono owa habo yatabudde ki. Kitegeeza gwaligula olina okuteekayo obwongo n'omanya eddagala lino lirimu biki bwe ndikozesa ligenda kumpa biki so kibeera kikulu nti n'eddagala ly'ogenda omira tegeera kontenti y'eddagala ki. Togula buguzi ddagala kubanga baliranze lireeta amaanyi n'ogula onywe. How sure are you nti olusi teyataddemu kamagura? Nti empeke zino si nnungi kwemanyiiza zijja kuleetera endwadde z'emitima. Era ndowooza mwali muwuliddeko ne bagamba omwami yafiiridde mu loogi. Abamu bagenda nga bamize empeke ezifaananako bwe zityo. Oli mwami wa myaka 6, oli ku muwala wa myaka 2. Ate nga naawe okimanyi amaanyi tolina. Oluusi oyina pressure ate kati omize tabuleti ya kamagula eyongeza entambula y'omusaayi pressure gyali nnyo omutima gwabike. Yes. Okay. So obulwadde buno obumanaginga otya? Obulwadde bwa prostate tubumanaginga mu ngeri ez'enjawulo. Ekisooka mu byonna keberebwa. Prostate eno weba ekeberebwa tukola tests ez'enjawulo. Test esookerwako gye tuyita pelvic abdominal scan bwe baba bakebera prostate basikaninga ebitundu bino wammanga. Basikaninga kidney ezisenge gy'omusulo, enseke ezitwala omusulo mu kawago ze tuyita ureta. Baba balina sikaninga akawago what we call bladder. Tuba tulina sikaninga gallbladder, spleen, pancreas. Then ne tufuna volume ya prostate. Bwe tumala ofuna volume ya prostate yesalawo oyina enlargement otandika eddagala. Enlargement eno eri ku level ki prostate eri mu 10 wetaaga okuggyako akanyama wandibanga prostate yo erimu ne Kaansa. Prostate eno eri mu 6 is just an enlargement. Twetaaga okukola test ya PSA tutegeere tenatandika kukola antibodies za Kaansa kubanga singa ebeera mu stage za Kaansa omuntu ono abamu treatment plan ebeerawo prostate okugibwamu that is surgery. Prostate okubanga ebugumizibwa ku masannyalaze kye tuyita radiotherapy okutta cancer cells oba okutandika chemotherapy eddagala lya cancer. Bwebanga just enlargement tukombining eddagala eriri nakyo nga natural health products ne alpha blockers kuba ebyo byebimanaginga prostate ezimbye. Prostate ezimbye nga enlargement esobola okumanagingibwa neddayo mu normal size. Bwe mala okuddayo mu normal size omwami ono tusigala nga tumubuulira ebintu by'alina okukozesa okubeera nga teddamu kuzimba kubanga mubamu asobola okujja ne mugijjanjaba neddayo ne wayitawo emyezi nga 46 nedda kubanga mubamu nakugambye bagiyina mu famire kati bw'amala okumira eddagala nejjanjabibwa neddayo oba weemala okumanagingibwa waliwo ebintu by'abatalina stoppinga kukola nga exercise, enva z'ebikoola, ebibala, okulya obusigo bw'ensujju bulimu zinki, okulya ebintu ebirimu calcium, osobola okubeera nga bimuyambako ogimaintaininga okubeera nga tegaziwa buli kaseera. Ate azirongazi omwami atuuse emyaka 4 omubiri gwe guba tegukyasobola gikontrolinga kukula. Ekintu kino nkinyonnyole ntya nti omuwala tugeze omwana ow'obuwala waaba akula asobola okutandika okusuna ebbeere. Bw'otandika okusuna ebbeere, ebbeere lyo bwe lyenkana ku myaka 10 si bwe ligenda oba nga lyenkana ku myaka 3.
kitegeeza naawe tomanya ngeri kibbeerero gye libeera ligulowingamu so n'omwami ono talina control ku ngeri prostate ye gyegulowingamu so check-ups zibeera very important. Okay. So obulwadde buno busobola okujjanjabibwa ne buwonera ddala ddala? Obulwadde buno bujjanjabibwa ne buwonera ddala. Prostate cancer asobola okumanagingibwa naye ekyakabenje ekiriwo nti abamu bamukebera ne bamugamba ezimbye n'alatta. Agenda okutta nga it has advanced to cancer. Bwetuuka mu cancer stages era gyatandika eddagala lya cancer. Kati mubamu wabaawo stages nga ziri waggulu. Ng'oluusi obulamu bwajja bufiirwa. For example, cancer grade 4, grade 5, obimanaginga takes time, takes a lot of money. Waliwo cancer omuntu gwagenda obeera naye nga naffe tujja mugamba agenda oba India bakujjanjabireko eyo. So tolinda cancer ku advancinga oba tolinda prostate eno kufuukira kizibu kutuuka kusanga ekonsuminga miliyoni 8, miliyoni 7. Olina okuteekamu tiketi ate ogende ebweru bakujjanjabe. Kitegeeza nti omwami oba omuvubuka atulaba weetaaga okubeera nga weekebeza otegere prostate eno eri ku stage ki obeere nga ojjanjabibwa mangu. Bw'oba olina enlargement manage it, prostate eddeyo mu normal size. Ne bwe bakola bakugambye cancer atiisa naye ate cancer awona. Mu bantu abamu cancer amanagingibwa n'abanga asobola okuwona kubanga buli bakubugumya ku masannyalaze baba batta cancer cells. Kitegeeza wabaawo possibility okubanga osobola okuwona cancer. Musawo, tulina because kati gwe kankuteeke mu category y'abasawo abajjanjabisa enzijanjaba ey'ekizungu. Tulina bannaffe abajjanjabisa enzijanjaba ey'eddagala lye bayita erya habo. Eddagala lino lisobola okuwonya prostate cancer oba prostate enlargement. Prostate gland rather. Sikirinaako nnyo bukakafu ng'era bwe nakugambye nti engeri gy'oba tomanyi biki bye yatabudde. Kubanga ebintu ebiri mu ddagala bimataringa nnyo ku kirwadde kye bigenda okukolako. Kati for example abantu bedda balwalanga ne banywambwa ekigaji mululuuza ng'omusujja guwona. Ndowooza lwakuba biba bikaawa. Kati nange siyinza kukakasa kubanga siri wahabo. Unlike these days nti emisujja gyawukana waliwo typhoid. Waliwo malaria. Leero lyo mululuuza gwajjanjabanga buli kimu. Oba typhoid oba malaria. So kati engeri oluusi gy'otasobola kumanya musawo ono yatabudde ki naye nga lisobola okubeera nga likola. Sijja gamba nti terikola kubanga ne natural products ezimu natural products ly'eddagala nga liri mu form of capsule oba tablet naye nga content yaalyo eri natural. Natural herbs zino zibagattaganya. Yes, ne bajja mu capsule. Nga liri nakyo naye nga it is a capsule. Then ne wabaawo erikolebwa nga lirimuko chemical content nga bw'olaba panado extra nti omutwe guba gukuluma olujimira mu ddakiika 10 you expect a relief. Because of the chemical compound. Chemical compound eriteekebwamu eri normal to the body okujjako ng'omuntu mulimu abantu abakola self medication nga ye buli wabulira pain kumira pain killer. Naye ate olina okutegeera pain eno eva ku ki. Kubanga era w'omira eddagala eryo okumala ebbanga ddene lisobola okwonoona kidney. Number 2, dangers of self medication nti gwe buli wobeeraawo ng'osobola okwejjanjaba omutwe olukuluma omirirawo eddagala lyonna ly'osanze. Oluusi abantu ba ending up nga badamaginze kidney ne liver. Nti omuntu ono asobola n'obugumamu bubugumi nti omusujja nga bw'oyogedde gulimu ebika kituufu. Okimanyi osobola ofuna fever ng'olina typhoid. Fever kwe kubuguma. Okimanyi osobola ofuna osobola ofuna fever ng'olina malaria. Kitegeeza omuntu alina malaria ateekeddwa omira ebintu nga kotamu. Asobola okumira pyalekizini kuba ezo antimalarials. Naye ate talina zimira bubizi nti kubanga awulidde abugumyemu. Kitegeeza olina okugenda mu laabu ne bakebera omusujja they confirm it is typhoid, it is malaria n'ofuna proper medication. Kubanga akabenje akali mu kumira eddagala nga ekirwadde ky'omirira eddagala tekiriimu mu mubiri is bwe linaatuuka mubiri nga terina kye lijjanjaba ogenda developinga kye tuyita resistant strain. Nti ojjatuuka ekiseera w'onoolwalira malaria omira eddagala lyerimu ligenda ba terikola
olwedde omubiri wagu introducinga ku ddagala nga tewali kikuluma. Byebino ebyanze bwe mmira eddagala eyo eddagala eryo nze terinkolera. Musawo balimpa era osanga omuntu ne mumuwalina eddagala ne mumuwalino naye nga taliwona. Yejjanjaba ajamizaamiza eddagala omubiri gwa developinga resistant strains nti oluusi ne bwamira eddagala nga lyandikoze terigenda mukolera. So self medication it's not good. Bw'otunuulira obulwadde buno obwa prostate gland oba enlargement oba prostate cancer bulina engeri gye busoundinzeemu ne buleeta entiisa mu bantu. Omuntu nga temunnamukebera musooka muwaayo counseling. Era ebiseera ebisinga omwami bw'ajja mu ddwaliro ekisooka namba 1 esookerwa era n'abaami nga bw'okyogedde obulwadde buno abaami babutya. To the extent nti bw'omugamba oyina prostate enlargement oba cancer afunirawo depression naye ng'ate bulwadde bwangu okumanaginga as long as oze ali kitegeeza weekebeze bumanagingibwa era omwami aba asobola okutereerera ddala bulungi. Mutuukako mu bifo eby'enjawulo okwongera okubangula abantu bano okutegeera obulwadde buno biki ebibulimu. Tutera okukola outreaches mu communities naye nga bw'omanyi abantu oluusi tebajjumbira nnyo bya bulamu. Timusobola n'otwala outreach mu community ne bagamba abasawo bajja ab'ebizindaalo ne batambula ne mutuuka ku ground nga waliwo abantu 5. Okitegeera naye ng'oluusi offer yazze nga n'obbakebera kwa bwereere. So tutambula mu communities. Ate mu masomero yo musobodde okutuukayo. Mu masomero twagambye ne mbaana bavubuka abato kizibu kino kizzeeyo. Mu masomero tubadde bambi tetunnaba. That is a good idea. Thank you. I think we need to start on the schools, especially campus, universities. Then nga bwe nakugambye nti mulimu abamu ababeeraawo kubanga ejemize gy'okunoonya ennyo amaanyi ate era gibeera mu baana ba university. Nti abaana bano oluusi bakozesa ne masturbation. Wembadde njagala ekibuuzo bwe kibadde kijja. Nti masturbation eno etaana ennyo ensangi zino kyova olaba nti ne generation eno osanga omwami ali myaka 4 nga talowooza kukuwasa. Just nga ebizibu byabyemalira. Ebizibu abyemalira omuze guno si mulungi n'akatono. Era gucontribute nze era olwaleero kyova olaba bw'oteekaawo abaami 5 ojja kwesanga abaami 3 bastrugglinga mu nsonga z'omu kisenge. Masturbation. Omwami ono buli wabeera nga yeematiza agenda leetera emisuwa gye kubanga omuntu watandika omuze gwa masturbation guwamba endowooza ye. Bwe gumala owamba endowooza ye atuuka ekiseera ng'asobola olunaku okikola emirundi 3. N'akikola olunaku emirundi 3 mu wiiki gye mirundi emeka. Mu mwezi gye mirundi emeka, mu mwaka gye mirundi emeka. Buli waweeterera ebintu buli waweeweeta oba buli wa insertinga pressure ku bitundu bye ebyekyama anyigiriza emisuwa gye tuyita penile vessel egitwala omusaayi ku kitundu eky'obusajja. Kitegeeza agenda tuuka ekiseera nga emisuwa gino gikakanyale kye tuyita poor vascular elasticity afune ne kye bayita resistance tigizibikira ne gikakanyala ne giba nga tegikyatwala musaayi ku kitundu kya busajja. Bw'atuuka okuyimirira ayimiriramu katono n'agwa. Kitegeeza omwami atuuse ku eyo stage alina kubeera ku ddagala okubeera ng'asanyuka. Kitegeeza nti ne bw'anaatuuka enkya n'awasa omukyala marriage ye egenda strugglinga agenda kubeera ku ddagala ate mu ddagala erimu lye bakozesa nga kamagula penagula ne viagula ebintu ebyo bwebikozesa ebbanga eddene bittira ddala obusajja kubanga bisuppressinga hormone ezirina okuyamba oyimirira brain ye etuuka ng'eri tuned to the drugs nga gwe ng'omuntu tokyasobola kwerowooleza oba kubeera sexually active ng'olina kudependinga ku ddagala. Omuntu ono bw'abanga azofuna treatment, do you guide them on the treatment they have to get? Of course tubaguidinga n'okuliwandiika n'oliwandiika naye since abantu baagala self medication asobola okutambula n'agamba musawo nja kwejjanjabira ewaffe. Kati ate oluusi ensobi ebaawo nti bw'agenda n'ebbaluwa eno ku pharmacy nga wawandiise eddagala ly'alina okukozesa abasawo abamu agenda muwa erikola ng'eryo. Kati ate n'akuba essimu n'agamba musawo eddagala nalimira naye saatereera. Wamuwa milligrams katugeze kuba eddagala bwe tuba tulibaweera mu milligrams. Ti omuntu osobola omuwandiikira panado extra ne bamuwa panado normal. N'ogamba amire milligrams 5 kubanga
mu pharmacy gwasanzeewo alina the same product naye nga erina milligrams eza wansi za jomuwa. So self medication tebeera nnungi, kyova olaba kiba kirungi nnyo omuntu n'obeera ne personal doctor to guide you on your health issues. Yeah, it is important. So bwekituuka ku baami bozonnyonnyola reaction yaabwe ebadde era kusoomozebwa kigo kosanze obadde ng'obagamba oba obadde ng'obannyonnyola ku buzibu buneeno? Obuzibu obwa prostate, fear, depression, naye tubawa counseling ne babi overcoming n'obubonero obujja singa prostate eno eba ekuze butiisa. Kubanga just take a scenario omwami na waking up nga tasobola fuuyisa. Omanye kiyinza okubeerawo. Ajja zimba ekitundu kya waggulu nga ku kundi wazimbira ddala. Abamu ne balowooza haniye. Afuna pain nga olaba omukyala agenda mu leba. Then omanyi kyekitegeeza omuntu okkeera ng'ofuuyisa musaayi nga ebitole bikufuluma. Oba omanyi kyekitegeeza obeera awo nga tokyalina control ku urine nga urine akuyitamu waayagalidde. Kitegeeza omusajja bw'atuuka nga prostate eno ezimbye nnyo, atuuka nga talina control ku urine amuyitamu muyisi, agenda atandika okwambala pampa nga baby. So ebyo bibatiisa, bireeta fear, bireeta depression, ne bakyala baabwe bafuna depression. Zino chronic diseases oluusi omuntu z'aba nazo, omuntu alina pressure, alina sukaali, nazo zireetera okuba nti omuntu afuna prostate gland or prostate enlargement or prostate cancer? Not really. Okujjako obulwadde bwa diabetes buleeta okufuuyisa mu basajja. Tisukali bw'alinnya, glucose levels bwe zibeera high mu musaayi, omubiri gw'improvisinga glucose ono tumufulumizza tutya. Kati omwami kimuleetera ofuuyisa, omubiri gubeera gufulumya excess glucose. Kubanga glucose ono waalinnya n'abeera very high mu bantu abali diabetic abamu abaleetera omuliro mu bigere n'omusanga nga atandise okukuba amabwa. Kati mu bamu abalina diabetes si buli musajja afuuyisa nti eba prostate, oba kaba kawago ke kazimbye, oba aba ne infection gye bayita nephritis mu kidney, wabula n'omwami ayina diabetes asobola okufuuyisa buli kaseera. So kyova olaba nkugambye nti omwami akuba n'agamba, musawo nakulabye osomesa batuwadde ennamba yo mpeereza eddagala ndi mitiiyana. Tekibeera kituufu. Omwami ono asobola okufuuyisa nga diabetes, sukaali yamufukisa. Oba okunyonya amazzi. Asobola okufuuyisa nga kawago ke kazimba ate gwe n'omuweereza ddagala lya prostate. Asobola okufuuyisa nga kidney ezisengejja omusulo ze ziriko ekizibu ate gwe n'omuwa ddagala lya kawago. So biba tebikwatagana. So kirungi nnyo omwami yonna ajja mu ddwaliro n'akeberebwa ne tutegeera tujjanjaba ki, agenda kukozesa ddagala ki, lya bbanga ki, lya ssente mmeka. Abamu bagamba process eno amaliriza ofuuse important. Eya prostate. Abaami abamu bwajjanjabibwa prostate neddayo mu normal size, kye tukola nti since abamu abeera myaka 4 and above, myaka 5, normally omuntu wagenda ng'okula bwakolanga sex ku myaka 2 si bogenda omukola ku myaka 5. Hormones ezikuleetera okuyimirira zikka nga testosterone. Kyova olaba abazungu bawangalira ku supplements. Nti amawanga g'abazungu bamira supplements. Lwaki bazimira? Mu supplements ezo waliwo ze bakola nga ziboostinga testosterone hormone. Kitegeeza omwami bw'otandika okulaba ensonga ezo nga zikendedde, sooka weekebeze otegere ki ekiganye. Kivudde ku hormones zikise, prostate eno yereesa obuzibu, mu baami abamu bakendeera amaanyi because of hypertension, pressure ekendeeza amaanyi mu basajja, sukaali akendeeza amaanyi g'omu kisenge. Sooka otegeere amaanyi gano gabuze gava ku ki. Oluusi obeera weetaaga okukola check-up otegeere ki ekigabuza ofune solution. Era bwe bafuna eddagala batereera. Bw'atereera asobola okudda okuzaala. Babanga abadde ajjanjabiddwa. Prostate webanga ejjanjabiddwa n'etereera nga teggiddwamu kubanga mulimu abajja nga yakugjamu. Prostate bw'eggibwamu omwami taddamu kuzaala. Bwebanga ejjanjabiddwa n'eddayo mu normal size asobola okuddamu n'azaala. So
abadde yeeraliikiridde gwe munnaye ng'olowooza nti ensi yeekomaawo omusawo akubuulidde bulungi nnyo nti obulwadde buno bwe buba nga buzze oba bwe baba nga bakujjanjabye bulungi bwe baba nga tebagiggyeemu ako kanootingi kakubeere mu bwongo bwe baba nga tebagiggyeemu osobola okuba nga ate otereera bulungi nnyo. Ddakiika ziri 37 ezo nno ze zaakayita ku ssaawa 3 ez'amakya g'olunaku olwaleero. Mighty Drive ye program gye tugenda mu maaso nayo twogera ku nsonga za byabulamu. Obulwadde buno bwa prostate cancer abasinga muzze mubuulirako muzze muwulira abamu bye bazze babwogerako naye omusawo era azze okuba nga ate atutangaalizaako ddala ku ebyo ebibadde byogerwa. Tugambye tasooka kubeera kansa si bwe tutandikira waliwo emitendera tutandikira eno wansi ebeera enlargement abamu kye mubuusa amaaso okutandisa ofuna obubonero obw'enjawulo nga bwabutunnyonnyodde naye ate n'obubuusa amaaso so gwe alina ekibuuzo ate oyagala kumanya oba olina ebibuuzo by'osindise nja kubanga mbisoma so biteekeyo butereevu mu comment section nsobole okuba nga ate mbiweereza omusawo asobole okuba nga abituddamu bulungi nnyo ky'obuuza ye kyajja okuba nga akuddamu naye musawo wange nyaba nkomyewo ewuwo side effects z'eddagala lye mubawa muzibabuulira. Okay, kati waliwo kye tuyita side effects. Waliwo side effects ze zino wammanga nti omuntu asobola okumira eddagala kale ne bwe liba sirya prostate lyokka and the medication can have side effects. Naye waliwo side effects eziri permanent waliwo nezitali permanent nga ziri temporary. For example nti ogenze ku ddwaliro bakkebedde olina omusujja bakuwadde eddagala lya malaria olimize oweddemu amaanyi likuwikeninze ofunye kamunguluze oluusi olimize osesemye. Ezo side effect tuziyita nnumu zisobola okubeerawo. Kati mu ddagala erijjanjaba prostate mulimu ze bayita alpha blocker. Alpha blocker oluusi kye zikola nti ate era tubagamba zimire kiro kuba waagimira emisana ebiseera ebisinga zireeta kamunguluze naye nga tezidamaginga nti oba kidney oba nti oba liver. Eddagala lyonna bw'olimira nga lirina kye lijjanjaba mu mubiri kyova olaba omuntu abeerawo n'amira ARVs. Nze nina anti wange olunaku lwe banzaala mu 89 ku ddwaliro mami we yanzaalira yagenda ne bamukebera HIV ng'alina HIV naye paka kati akyamira empeke mulamu. Kitegeeza nti omuntu buli w'omira eddagala nga lirina kye lijjanjaba mu mubiri togenda funa side effect nti oba lidamaginga kidney oba liver okujjako lireeta bitya side effect zino. Omusawo yagambye mira kapisi emu ezitowa milligrams 5 gwe lwakuba owulira obulumi bw'amaanyi n'omira milligrams 1000 ojja damaginga ekyenda osobola oddamaginga kidney osobola oddamaginga liver kubanga eddagala eryo omize erisukka milligrams olina otteeka mu mubiri at that time. Awo we lireetera side effect ng'okudamaginga organism mubiri naye bw'obanga olimize ng'omusawo we yali kuwadde lituuka mu mubiri ne likola kye lirina okukola era oba togenda funa side effect. Side effects z'oba ogenda ofuna ze zino nti nfunyemu kamunguluze mpulira siyina maanyi naye ng'ate ebyo bibeera temporary. As the body gets used to this medication otuuka ng'oli compatible ku ddagala eryo n'obeera very okay. Mpozi ebintu nga kansa nti era ebintu nga radiotherapy tukubugumiza ku masannyalaze okutta cancer cells era okubugumya ku masannyalaze okutta cancer cell abamu bwagabeerako ebbanga eddene jjukira gatta ne normal cells immunity nekka abamu batandika okukuuka enviiri n'ofuna kkala enzirugavu. Naye ate ennaku zino byalongoosebwamu nti omuntu wabeera ku masannyalaze waliwo eddagala erigwa mu kirasi ya supplement waliwo eddagala erimuweebwa okuminimizinga side effect z'amasannyalaze oba chemotherapy eddagala lya kansa. Ebintu nga bigenzi bitereera. So mu nsonga eno ng'omwami afunye obulwadde oba afunye enlargement abamu gye bayita enlargement oba prostate cancer kyonna oli bw'aba akiise ye wano omukyala ayingiriramu wa? Kati omwami bw'afuna prostate enlargement number 1 amaanyi gakendeera bwe gakendeera kigenda kukosa mukyala we
kozi oba omanyidde otambula olugendo mita 5 nga tokyatambula yadde mita 3 kiba kigenda kukusaamu omukyala. Ate obulwadde buno obwa prostate abaami bano baba bajja mu ddwaliro kirungi nnyo n'omukyala najja ne tumunyonyola nti prostate enlargement eno egenda leeta biki ku mwami wo kubanga abaami abamu badde eka ng'ensonga tezitambula bulungi. Abaami abamu batondebwa nga baagala nnyo privacy ne confidentiality nti ndi musajja nguma n'ebizibu byange addayo waka n'atagamba na mukyala nti alina prostate oluusi nga tayagala mweraliikiriza naye ng'ate ensonga z'omu kisenge zitabuse. Not really. Omukyala tasobola alwala prostate cancer oba prostate enlargement kubanga ffe tetulina prostate gland. Wabula obuzibu bw'ayinza okufuna nti omwami ono prostate buli weekoma okugaziwa afuuyisa urine nga taggwayo buli wegulwa mu kawago ne gulwayo gukola obuuka obubi obwa UTI kitegeeza bw'anegatta ne madaamu we asobola omusiga infection kubanga naye yennyini infection ziba tezimuggwako. Kyovula bankugambye nti bakebera ne bagamba nti mwami gwe prostate ezimbye funa medication eddeyo mangu mu normal size urethra ebeere nga erina space emala awayita omusulo kuba buli wegulwa mu kawago gwonooneka ne gukola obuwuka kati omukyala naye ajja abeerawo nga infection zikola ki zimusumbuwa. Obulwadde buno tebusobola kukwata kuva ku mwami kudda ku mukyala nedda okuggyako nga omwami atuuse nga urine alwayo ate nga prostate emuleetedde infection kati bwemuleetera infection neyegatta n'omukyala mukyala naye abeera agenda strugglinga ne infection nga tewona. Olwo wanaŋŋambye nkubuuze nti ono prostate cancer alimu ebika. Prostate cancer wetugambira nti alimu ebika kijjira mu stages. Kyona ali mu grade 1 ola ali mu grade 2 ono ali mu grade 3 ebyo byebika. Byebika ebya prostate. Yes. Then newe nagambira nti mulimu ebika. Mulimu omuntu azimba prostate ng'ezimbye naye nga teyina nodular tissues. Ntegeeza ki? Kiringa bonookera ng'oyina ekizimba wano ku mukono nga kizimba buzimbo bakale embalabe wano ku face n'oginyiga neeyabika n'ekala. Then mulimu omuntu asobola obeera n'embalabe ng'eyina obubalabe balaba around ezo ze tuyita nodula. Kati waliwo abazimba prostate ate neekola ebizimbazimba munda okitegeera ng'ekoze nodules ebizimbazimba. Kati kyovola anagambye nti we bakebera ne bagamba prostate ezimbye funa obujjanjabi kubanga bwetandika okukola nodula ebizimbazimba munda ate ezo tuziyita abnormal cell growth ye cancer yatandika okukola cancer cells. Kitegeeza bw'ofuna enlargement gimanaging clearing nga tenatandika kukola bizimbazimba ebigenda okwadvancinga into cancer. So types za cancer mu prostate it comes in stages. Kyona alina type 2 alina grade 1 grade 3 bwe bityo. So treatment eno emala bbanga ki? Kisinziira cancer ali mu grade ki oba kisinziira enlargement eri mu cubic centimeter meka. Mulimu abaami abakeberebwa nga prostate yezimbye eri ku 40 oyo treatment myezi 2 aba ateredde. Omwami singa akabakebereddwa nga prostate eri wakati wa cubic centimeter 6 ku 9 eddagala myezi 3 ku 4. Wow. So that is determined by the volume of the prostate. Okay. Ndowooza ensonga ezikwatagana ku prostate ogenze maaso n'okuba ng'oziwulira bulungi nnyo. Omusawo azirambuludde kimu ku kimu kyemubuuza mwe ababuuzizza ebika okumanya oba birimu ebika munnange ndowooza otegedde bulungi nnyo ate ebika ebirimu okay temuli bika nga bwagambye naye birimu stages oba emitendera egy'enjawulo naye bwe bakukebera ate basobola okubanga bamanya nti munnange guli ku stage bweti oba oli ku cubic centimeters bweziti n'obujjanjabi businziira ku ebyo ate bye baba nga bazudde naye kaakati njagala nzizeeyo kowaye tewannyonnyodde bulungi nnyo kika kyekyo oba blood group kyeyo eri most likely oba eri at risk okufuna obuzibu buno oba okufuna prostate gland oba enlargement oba prostate blood group zonna ziri at risk oba I can say every man is at risk okufuna obulwadde buno
oba kankyogere bwe nti teriiyo mwami ali awo n'agamba nze sisobola lwala bulwadde bwa prostate zo gye bali abatabulwala naye buli mwami asobola okukeera enkya ng'alina obulwadde buno kubanga nagambye nti as they grow batuuka ekiseera nga talina control ku prostate growth kyova olaba nti olwaleero tutandika okukola prostate preventive measures as early as 20 years 25 26 babakolera supplement omwami gy'asobola omira prostate ye nebeera ng'eri controlled like ng'asobola ogipreventinga okugaziwa preventive measures weeziri zitandika zitya togula buguzi era ddagala osooka n'ojja ne tukebera ne tugamba nti Mr. Kintu prostate yo eryoke naye omubiri gwe guyinza obutasobola gicontrollinga it's better you start on this supplement ez'enjawulo zirinakyo bazikola nga supplements bakwata ebintu ebirinakyo oba bibala ne bakola kapiso oba emiti ne bakola kapiso oba ebikola by'emiti ne bakola kapiso so supplements ebanga mmere okusobola okuyambako system y'omubiri gwo okubanga operatinga bulungi kati ku mwami alwadde nti prostate ezimbye tuba tulina okugatta supplements n'eddagala eriri pharmaceutical okugijjanjaba okuddayo mu normal size emmere eddagala so mu mmere omuntu asobola okujjanjaba yes nakola prevention kyobola nagamba ekirungi obeera nga weerabirira ng'oli ebibala enva endiirwa amazzi agamala duyiro exercise is so important gym wengenda mu gym yes gym ebeera important ne kati abantu bali fane asobola obeereyo ng'alina prostate nga yagaziwa nagamba musawo twamulabye yatugambye tuli ensujju obusigo bw'ensujju buli mu zinki tuli amagi amafumbe gali mu calcium tukole n'edduyiro prostate ejja kuddayo mukwano prostate webeegaziye ojja kwetaaga obujjanjabi omwami ayagala ogipreventinga nga tonnagifuna sooka okeberebwe otegeere eri ku volume ki then otandika okukola preventive measures mu preventive measures mubaamu supplements ez'enjawulo n'ebintu nga byenkugambye okukola screening eno mu mwaka njikole mirundi emeka bw'abanga mwami emirundi 2 ku 3 kiba kirungi asobola okikola every after quarter oba every after 6 months osobola okikola twice or thrice a year ebeeramu ki screening eyo namuteeka mu byuma bino ebyamasannyalaze tetukoze prostate webanga ekeberebwa check up esookerwako si masannyalaze pelvic scan tetransmittinga rays ku mubiri gwa muntu tebanga x-ray ye transmittinga rays kyovola tetuba advisinga zigendamu era x-ray tugikusindigamu ng'oteekeddwa ogigendamu naye nebeera just scan basikaninga kidney akawago seke zitwala omusulo mu kawago akataaga akalulu ekibumba ndoza pancreas spleen gallbladder then ne bafuna volume ya prostate bwe batyo we bagikebera ebyo byonna baba balina obbikebera mu report eyo omwami atudde ewaka ensonga eno giwa amaanyi bw'obanga owulidde bw'obanga olinako muno yeetaaga okubanga information ene mutuuka kuba tugambye buzibu buno kakati tebukyali ku baami bakuliridde emyaka butandikira ddala eno mu bavubuka ne bugenda nga butambulira ddala naye mu ddakiika zino ze tusigazaayo entonotono musawo waliwo ekirekeddwayo omuntu kye yeetaaga okuba nga amanya ku bulwadde buno sesuubira nga waliwo ekirekeddwayo ebisinga byonna tubyogedde kujjako ng'abantu bwe balina ebibuuzo twandyagadde okuba nga tuddamu ebibuuzo ebyo ebibuuzo era ebimu nga byenziza embuuza era ebibuuzo bwe bityo bwe biza abasinga bali mu kusiima busiimi nti information gy'obawadde ennungi nnyo abalala babadde tebagimanyi busiddeko webale kubanga olaba ebitengi culture wear webale nnyo kubanga wapooli Jeremiah Mukiibi ne bannaffe abalala bayitirivu nnyo abatulaba era abali ku Facebook akadde kano mwebale n'aba YouTube tujja sobola okubanga omusawo ajja sobola okubanga abiddamu because link ajja kugifuna bye munaaba mubuuzizza era ajja kubanga abiddamu okuyita mu comments kale ndowooza mu ddakiika zino entonotono zitusigazza akalowoozo k'oyinza okuwa omwami ali eyo
nga tannaba kwekebeza because abamu batyayo nga bwe batugambye mu kikula kyabwe ekyokugenda mu malwaliro ekyondooza tekiriimu. So omwami mukubiriza okubanga number one priority being the fact that they are the heads of the family babeere nga beerabirira. Naw kati wali asobola ogamba heads of the family sinnafuna family tomorrow ogenda kufuna family. Buli musajja waali oba buli muvubuka alaba programu eno. Kibeera kyankizo nnyo ng'okubeera nga weerabirira bulungi, weetaaga okubeera nga okeberebwa obulwadde buno. Cases tufuna nnyingi nnyo ddala, era olwaleero statistics zitugamba nti prostate cancer now is ranked number 2 okubanga yakyasinza okutta abantu oba abasajja mu nsi yonna, si mu Africa mwokka wabula mu nsi yonna. Luli eri lung cancer yalinga akwata number 1. Kati olwaleero prostate cancer akwata number 2. It used to be eyo mu kifo kya 7 naye olwaleero number 2. Yes, era nagambye nti singa essaawa eno tuyita abaami ne tugamba tugenda kola screening ya prostate. When we check 100 men tufuna 80 men nga bawangaala n'obubonero ng'abulaba naye nga bulijjo atreatinga infection. Nja kuwa ekyokulabirako mulimu bannaffe ababeera eyo mu byalo nga ne health services ziri very poor. Ebyalo nga Kalire ye Busoga munda balina health services ziri very poor. Nti yes, bawangaala n'obubonero buno abaami, era osanga abazeeyi ku kyalo bonna nga bafuyisiza mu buseke. Outreaches zino mutambula mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga muzikola? Tutambula naye era tuba twetaagako handi nga ba LCs ne babeera nga bamobilizinga communities zaabwe, abakulu b'amakanisa, kubanga weewaawo oli awo osumba abantu naye era abantu oba basumba nga balwadde oyinza obutasobola babulira njiri bulungi ng'emazima. So oluusi tusaba hand naye oluusi abantu tebagolokoka kukola. Buli omu abeera awo ng'agamba bulamu bwange bwe nalwala I'll go to the hospital. Kati obuzibu obuliwo abamu bakitwala nti bino bifo bya nsonyi okutandika okuki-exposing okukibuulira omuntu. Munnange nno okwatibwa ensonyi leero naye bwe kitandika okukuluma ate kiku-exposinga. Omwami ofuyisiza mu katheta, okola mu office nnene, obeera mu katheta oba owunya omusulo buli kaseera. It is so discomforting. Kitegeeza. So outreaches zino muzikola nga BF Suma oba ng'eddwaliro ly'e Mulago? Mulago ekola outreaches era nga bw'olaba olumu Kabaka wateekayo n'agamba tugenda kebera prostate and people come. So ne BF Suma we do that also. Ne Mulago ku ddwaliro bakebera. Bakebera naye nga kati eyo check-up ya prostate nga gye nkugambye etandikirwako eya pelvic scan kubanga baba ino scanninga all those organs. Most bakyajinga emitwalo nga 6 okukebera notegeera prostate yange eri ku volume ki. Mufuna mpola asobola okufuna obujjanjabi nti singa okeberebwa n'esangibwa ng'erwadde naye ng'oli mufuna mpola nange omusawo akujjanjaba nkimanye nti mulimu ba mufuna mpola. What we do tukwata medication yo ne tugifeezinga ne tugamba since ofuna mpola ogenda nga gula eddagala lino bwoti ne bwoti oba nti buli mwezi ojja kwetaaga akasente bwe kati obeere nga weetuusaako eddagala osobole okukola ki okwejjanjaba. Then baamufuna nnyo ye eriri aligula lumu naye ne baamufuna mpola nti biru ne weeba eri high tufuna engeri y'omuyambamu kubanga naffe tuba tutunuulira omwami ono okubanga atereera. Eddagala lino lisobola okubeera nga likolebwa mu phases naaba nga asobola okulifuna yadde empola okulaba nga asobola okuba nga atereera. Tulina abalabi baffe abaalyagadde okutuukirira musawo basobola kufuna batya? Abalabi obeera osobola okujja waliwo ekifo ekyangwawo okundaba kubanga basically nze Mulago sibeerayo nti nooba ntuulaawo ndaba nga bwokedde nogamba ntuule ku ddwaliro ndaba abalwadde. Emulago ebiseera byembeerayo mbeerayo nga ngenda kulongoosa nga nina prostate surgery. Mbeerayo nga nina aba Kaansa abagenda otandika radiotherapy oba chemotherapy. Kati ekifo ekyangwawo okundaba oba osobola okujja ku Julayina Plaza. Julayina eri mu ttawuni eri opposite Universal House nga wakava ku Namaganda ne California. Kyekizimbe ekipya ekiri ku Room Street bakiyita Julayina.
tuli mu basement room B18 oba osobola okunfuna ku namba z'essimu zengendo banga nkusomera MTN eri 0785 eri 0785 M37 83 oba mu luzungu ti 0785 137 888 Airtel eri 0757 61 6346 mu Luganda eri 0757 616 ekifo Julayina we wangu okundaba kuba wowe mbaawe ebintu bya prostate mu basajja amaanyi na biki ebirala byetaaga counseling kati wobeera ng'ogenze Mulago oyina sajja ali atolya kubiraga Omusawo ndi wano ku gate njagala kulaba babyagala n'okola appointment naye awanguwa okufunamu ne twogera bulungi oba osobola okujja ku Julayina Plaza mu basement room B18 Julayina eri opposite Universal House nga wakava ku Namaganda ne California kyekizimbe ekipya ku Room Street oba ojja kujja mu basement room B18 enamba z'essimu nzibawadde eri 0757 616 MTN eri 0785 M37 83 amannya Dr. Irene Asio nkola n'eddwaliro ly'e Mulago n'ekitongole kya BF Suma okubanga tubatuusaako ebyobulamu eby'omutindo. Obulamu bwe bugagga ekyo mukiteekeko nnyo essira. Abaami bannange mugende mu malwaliro mwekebeze tolinda kugwa ku ndiri tolinda kugwa wansi ate olyoka ojjukira okubanga ogenda mu ddwaliro okufuna obujjanjabi omusawo nga bwakugambye ennamba azikuwadde osobola okuba nga omutuukirira abamu mu bitwala mbu byakuswala naye atugambye bw'obitwala mbu byakuswala ate byo bikuswaza in the end so osobola okumufuna ku nnamba ezo z'akuwadde ate osobodde kuba nga ozifuna osobola okuba nga oli watchinga show oba wano bwe tuwunzikidde n'osobola okuba nga ate ofuna ennamba z'essimu bulungi nnyo mmwe abalina ebibuuzo byammwe omusawo ono tujja kusobola okulaba nti tumukomyawo mulundi ayongere okututangaaza muba ayongere okutuwa information endala ekwatagana ku bulwadde buno ate oba prostate enlargement obuli obukyase ennyo mu baami batugambye kati bukwata kifo kyakubiri okubanga nga ezimu ku ndwadde ate zikyasinze okujja abantu mulamu bw'ensi eno okusingira ddala abaami si kusingira ddala wabula abaami because obulwadde buno tebukwata bakyala wabula bukwata abaami atangaazizza ku nsonga ez'enjawulo zennyinza obutasobola kuddamu olwakadde nti twetaaga okuba nga tuva mu kifo kino naye gwe alabye agoberedde information eno egiweerezeeko omulala giweerezeeko mukwano gwo giweerezeeko muganda wo giweerezeeko kojjaawo taata bonna baweereza information eno bagitegeera olulimi olwogeddwa omukyala atulambululidde bulungi nnyo omusawo atulambululidde bulungi nnyo kansobire nti byonna obitegedde era nkukubiriza wejjanjabe ate okusobola okubeera n'obulamu obulungi nze Omumbejja Luwedde Lilian jakwebaza abantu bwe tukoze olunaku olwaleero bannaffe mukyala Teditenjo nabukeera ku camera so nga te mu control room waliyo omwami mukose Arnold Anthony njagala kubaagaliza olunaku olulungi tusinkana omulundi ogujja